Tuyinamu bana abakazi ebika bibiri. Omusajja ono atulekedde ki? Ye n'abaana. Tuyinamu n'ekika ky'abakazi bano andekedde ki? N'abaana nga tabafudde. Kati omusajja ono bw'afiira wano bannayinza andekedde ki? Abasajja abakuzeekuzeemu era nga mulinamu ku ssente mukula n'abalabe. Mu bizinesi mukula n'abalabe. Gwe buli lw'ozimba essomero eriyo abakutaddeko amaaso. Balaba. Teri mulabe mu famire ayagala kusooka kujjawo mukyala. Nkulayirira. Mu ntalo zonna ze tuwulidde omutwe gwa famire abeera musajja gwe basooka okujjawo. Kati y'omukazi alaba togenda kyokka ate yeebuuza alaba oli bwe yafa namwandu wa gundi bamugoba mu maali ya bba gwatobye naye. N'atandika okunoonya ngeri ki gy'ayinza okwefubitika mu bino ebintu. Abyefubutiseemu atya. Kyava atandika okuleetawo mu koosi nti kati kino nange nkyagala. Bw'oba tokimpadde emirembe ekifuna mu bubi. Omusajja kasitoomala okufa. Kasitoomala okufa. Wallahi by'otatereereza mu bulamu obwo Equity for Men tetulina magezi ku bbyo. Birabadde ngamba kono director. Addala nsobola okuvuma mukyala. Simanya ekiramo kyafulumye tali ku mama bamuggyeko Gasiya. Nkiita Gasiya. Mukazi naye amaze bbaawe emyaka 30. Amaze bbaawe emyaka 30. Tasobola kubanga tebalina kye bakoze babiri. Stupid. Kuba tebatunuulidde mukazi oyo akola biki kuba nawulidde yasinga n'obbeera mu ssomero. Okakasa enkaabayo y'enkaaba ya neighbor. Okakasa enkaabayo. Eno programu y'abantu bakulu. Enkaaba y'omu kisenge y'enkaaba ya neighbor. Enkaaba yo ng'olabye ekikuka enneekangayo nga waliwo ekikukanze okakasa efaanana. Enkuba ye y'enduula okakasa y'emu. Tulina okusooka okwebuuza. Bangambye omukyalo ono ndowooza alinamu ne pressure. Bona aba ofunye abasawo ne bakunnyonnyola bulungi. Omuntu wa pressure. Omuntu wa pressure enkaaba ye si ya wololo. Ate kyaliwo yaŋŋaye nti enkaaba y'omusajja afudde nga mugagga. Nzija. Ekyokubiri. Tasobola kukaaba bw'ati. Enkaaba y'omunaku eyawukana. Bannange kambabuulire. Enkaaba y'omukazi gwe balese mu muzigo. Nga paawo abadde agenze kuvuga boda amuleetera 10 lw'amata g'omwana. Ne bamugamba nti boda emugjeewo. Si enkaaba y'omuntu amanyi nti bamuzimbira amaka olusuku we luli bizinesi ezigenda okuva mu school fees we ziri. Ataffe ate ggwe waawe babajjabo waawe By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadewe katu ne bakamba bikini mama demo. Yafujiga dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kiboke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwenti okusinziira. Yempagiya n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwowo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne giya. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. And
branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934-893-333 or WhatsApp 0702-683-317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pure Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire kitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 2 mu August mu show gy'atuumye Strong Woman live ofuyira emitwalo 10 yeepye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya million 3 tickets zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amatala 2 mu August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala Yuwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV.
Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back with dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one of executive media on the Real Time Show with the girl Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omwali bulungi kyo kamera nchira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Wadde ogamba ki wamma? Real Time with Mimi. Ndina omugagga mu office wano mu studio. Omugagga waffe gwe bayita MC Mayala. Kongula my blaza kulikayo. Navuddeyo. Kulikirayo ddala. Munnange yoga. Sibyangu naye abantu b'ennansana kye nategedde baakutegeera. Bantegeera. Abantu b'ennansana baakutegeera muganda wange. Nansana we siva. Nansana wootova. Era kati oyina amakando oyina gasiba nansana. Ate amakago gayina kuba nansana. Nzimbe nansana. Nzimbe nansana. Wekanga nze. Kubanze ndaba oyinza okwesimbawo nansana. Omuyaka ejijja wekagweza mbali waayo. Wallahi. Nansana bo banjagala ekyokubiri nange sibasuuliridde. Kimu bibiri nansana. Kimu bibiri nansana. Naye kati ekyo kye wakola kye bayita batya? Kiriwa. Okujja no ku stage watoba wajja nga bino bakubira abayimbi emizida yategese show n'alyoka ajja ne bamuwanika ne bamukkiriza kati gwe ku show yange nze nali nsolooza. Nze nali owa police. Nze nali bouncer. Nze nali omutesitesi. Nze nali omwaniriza. Era ebyowooza sibinawulira mujogerera mwene kasuku besibana yambala kibusalako awa byonna. Saayina budde bwambala engoye naziina. Ne walazo budde ngambuyida. Show boyagala obeko ku office. Nazirina aga Katonda. Naye show boyagala officeewo ku officeawo kalabe ngoddeeka. Ng'oyagala okalabeko ng'oddeeka. Nze mbabuulira aga Katonda muggulu ina kwekwa. Nga olumu ebintu ebimu bw'otafuuka mukambwe abantu tebategeera. Ate tebabikoze. Abantu abamu olina obbajjirako wanya. Gwe kati bw'oba ku mulyango budde bwali butuuse nga tolina budde bwambala. Siina budde. Ate jjukira olina okugenda ku stage ate odduka era oddeyo ku mulyango. Kati baba nkugamba ebigambo bino shobo bo yagala officeewo wadde bitwala ebiri. Tova ku mulyango. Bannange tova ku mulyango. Kabako yanjigiriza ekyo omuyimbi Kabako. Yeekwatira ssente. Kabako ono awa blaza. Oyo. Ennaku zonna yeetegeka ebivu. Naye ekimanyi kyakola. Asolooza bw'abagamba muyingire nzija mbayimbire. Oyo gwe tuzze okulaba ye mpa nzija. Akwata. Nedda ekivulu tekyalimu muzannyo. Ekivulu tekibaamu muzannyo. Fa kubina ebyaffe bya Hijab Nation nti sente tuzifuna before. Okitegedde. Naye bino eby'oku mulyango bino. Temubaamu nti kusolooza ku mulyango. Olina kwekwatiramu bw'omala okwesolooleza akasenteko n'omanya nti omutima gwo kati mukakkamu nodda ku stage nga nebyogenda okugamba abantu oli mugumu. Naye teri kiruma kubeera. Kati wali awo ekisaati kye wajja nakyo. Kira siibamu awo ojuka nali njagala ebulamu nga towulira emirembe. Kati time yatuwa agenda ku stage buuza kubana Suna Bene yali yaddako. Kati Suna Bene alina kagundi kamala wano ng'asetinga ebyuma awo. Kenawamba. Nziruka emisinde njogere nga bw'asetinga ebyuma bye biki bisoba sponsors bange. Gwe wali tolina performance yonna nga gwe ate ndi muyimbi. Tindako. Nze ndi Friends of MCMA yanze omayo ogwange gwekola. Kuyita muzitebo kwebaza abantu mebale kunjagala bwenne. Mebale kunjagala bwe pitamu ordinary bwe mbabonga kompola mpola abagala buserefi abenkwatako mu ngalo abakabe bizibu byabwe naye kwagala ddamu kantu biki bonnabo bwetyo bwe mbeera nze. Era abantu nze munaye lwa kisa kya Katonda. Lwa kisa kya Katonda abantu ne bajja ate nga buli omu agamba meya ke tukulabyeko kiwedde. Katonda gwawadde. N'ennume ezaala. Baba bye nkugamba abantu baatuuka ne bakola ssaawa 3.
tewali yadde nti kyobakolerayo yadde nti nze wempita friends of Zubeda so bazanyirayo emizannyo so kubanga mbayise bange bajje mzanyeyo omuzannyo because nze sayita abantu nga sigenda ndoza season eyokusatu nakirowoozaako oluvannyuma nja kwetaaga nnyo ntendekemu oba mpandiikireyo akazannyo nakirowoozaako bulowooza kuba akayimba ako ak'ennaku nerulike nayimba abantu bakakooye bakoowa nabo abantu guno omulembe guno tebakyabakaabira bizibu mu ddakiika 2 baba bakuvumye bakuwagidde dda totaleke bakaabira bizibu nafiirwa bakulu bange wafiirwa mukulu wo bakulu bange myaka egy'ekyenda nakulaba nze kasana kwangu kakutte nempereza omukulu nenga akasuku kasita abakubyako bawedde gwe kasitawalagasandakala banamugamba amaze sho ewedde kati bamubanja kirala mwaka gujja yaggwa naye abantu bambi bampagira naye abantu bakuwagira bampagira kinali suubira abaziba bampagira nja kwebaza ne poliisi y'e Nansana somehow erina kye yankoleramuko ekyenjawulo jjukira bulijjo ndudde nga ntegekerawo ku meeting point ne season kati nali simanyi ono ow'ekifo yakugamba kimu atujja kulaba wano batufunyeyo security kati nga simanyi nti ennaku zino buli kifo kyonna kasita oba ng'olinawo olina okuba n'ebbaluwa olina kgenda eri naggulu kati ku ssaawa esemba nga sho ya leero essaawa nga 4 ez'ekiro nga sho ya nkeera ndaba message okuva ewa DPC ng'olina kubeera na clearance natagala nziruse ngenze naggulu lwa 6 ku sho lwennyini tebali mu office natagala baba nakuba buli simu gy'omanyi nakuba buli simu gye mmanyi naye nga byonna yadde omulina alina okimala yowoku ground DPC ne OC but ku ssaawa esemba ku ssaawa ndowoozanga 8 gweteebereza pressure gyoba oliko saa 8 tonnafuna kintu kyonna nga sinnategeera nti oba nkubulya naye nga abandiraanye saaga kibalaga nnyo naye nga ka pressure kanzita mpaka lwe baŋŋamba genda okole alla nawulira nga gwe batoolodde ng'olwo URA eyo tennajja teyajja era saakola tewali ssente zaaliwaawo kifo kitono n'obusente bwewasaba bwali butono yayika bwaggwera mu nteekateeka yonna balabalamu ababawunsa simanya bikoze kwaliko babawunsa ne poliisi ate bali balina ojjusasula ekifo olina okusasula ekifo olina okusasula abayimbi amafuta ago jukira abayimbi lisiti nalina David Lutalo baba nakola ekintu nalina David Lutalo oyina Acidic Vocals, oyina Victor Luz, oyina Dax Katero, oyina gundi Suna Ben, oyina Mbazira Tone, oyina Simanya Henry Mwanje, oyina bana abayimbi bali bangi si. Hapo sayo yali ejjudde nga tulaba omuntu talaba. Kazibwe Kapo, Abudu Mulasi. Kazibwe yajja n'ayimba. Yajja n'ayimba. Bambi. Ate sina kujja nti bayimba bere mu back stage. Yajja ku table. N'atuula nakalira. Bwe twafisaawo obudde bulungi naye kati kangende nsanyuseemu ku bantu n'abakuba endongo n'atanyega wadde nti oba naye oyo yali tayina muwaffe eno waffe kati yafuuka muyimbi ate wakantu ewaffe omulala muyimbi waffe wakantu omulala ali kuri sevens naye teyanyegako wadde yagaana n'okugaana ye naŋŋambirawo meeya oli mukwano gwange sikuyimbirangako bambi nanga meeya bambi beebali genda wa ekintu kulikayo avuddeyo kanzu zaakyuse ng'omuntu era ddala yakakola ekivu mbeera n'ekyuka bookings ne zeeyongera abantu nga bansaba extra banoonya okukutomeza
abantu bagamba Nobert Events jukire yaliwo nga batutegekeyo guntu nkongeremu Nobert ate mumanyo Nobert mu dakiika akutegekaawo ebirala awo wennyini yaŋŋambirawo nanfuwa akaama omanye ndi katuso okuteeka wali lugogo ku simanya hoki ne Nobert mulogo omwana oyo mulogo Blazo oli mulogo obayo kuyita mu bantu abagigoloza bagenda kugamba ngalaba hoki ogenda jijjuza okusinga gundi kati omanyi concept eno ne tujongeramu Nobert deka abakusanga watali mugezi yali avuga tujogere nekiseka yani mutegeze nekiseka adda wali aseka mazamera ye yanga ati wamaanyi akugamba wano gatenda tandika mpola generation promoters fe tukola byafaayo fe kati ebitasoboka atero abantu bebatajera yabakoze byafaayo yababikoze ebitasoboka natandika okugira record nze nategeka gunde owembala lero gogo namujjuza kati nabaleetedde alina gwe yaleese ono wa gospel segmento kati nze naleese segmento kati segmento oluvaako mbeetere mu simmeeya atyoka akubeho kiground ye aba akantu tugenda kukolayo ekintu nze nvumbula abantu ne bakoppa ntegeka omukomu oyo gwaita Nobert atandika bwati esero Nobert agitaddeko amaanyi mangi naye nga byonna mukama mulungi webale kuvaayo mukama tumwebaza olwekyo ekyaliwo munnange eyo gy'obadde ffe gye tutaali naye nga twaliwo mu mwoyo okimanyi twaliwo nnyo ate waliwo nnyo twaliwo mu mwoyo naliwo nnyo manyi teri kinyuma n'ekirala muganda wange kubeera kasukali n'ekintu kyaŋŋamba jjo nanga meeya olugero olwo teruliimu tinaafuna ssente za gavumenti sima naafuna omunene gumu ne bwe bakikuteekako okategera mu mutima gwo oba musanyufu ng'oli mukufu nti nedda mulimba ti omwana yatandika bw'ati nga tulaba kateri kinyuma kubeera na Zubedo olwayo nga yakulabye olugero olungabala ne balyogera ensi n'ensi ye munda mu yalisigala aga nti naye n'omwana olugero olwo yaluzimba bw'ati najja bw'ati mpaka waali awo bulungi nnyo ekyo vola nage nti mpundo kanjireete nga eza 5 billion nga tezinna tebagamba balabe byo mbavugambye akole ekyanguwa nga 5 billion otegedde ogira te bali ku ssente zaffe nedda nina omwami gwe nalabye bamubbako ttaka lyange kuliko agamba yiika 5 tazikayanira kutusala emiti yiika 4 ffe tetugaliiko naye ajja atulage nti ayiika zaana gagamba gegano ajja agatulage ate aveeyo ne mu kamera ayogere ezimu ku ofiisi ennene mu Uganda waliwo ofiisi gye watuukiriddeko oba just kati gwe oliwo kuyambibwa bantu nina okuyambibwa abantu ne ofiisi ez'amaanyi zijja kuntuukirira kwe Maria nagikola nga ntaddemu ntuuyo zange na bwongo bwange kati okugenda mu lunaku olumu oba mu nnaku 3 kyekintu ekyo mpulira nga kinziza emabega omukulu mulindwa mumwe gwe yagambanga baneetwa omukulu mu nseeno oleseemu ki kuba enkyo ogivaamu kati nze bali balaki nti awo waliwo Haji Busagazi oba Big Daddy abasajja mbakubiriza bannange buli musajja ali eyo toddamu kwetiirira tutandikire eddala okuba nti abakazi bano batunyigiriza nnyo nze olwaleero nvuddeyo omu oba kinaakoma ku nze oba ku mulala naye nammwe mutandika abakazi batunyigiriza ebitali kati nze mpulira nti sagana kuddamu kuwasa kubanga kumalako mirembe gye nakolera nga nkyali mwana muto abasajja mulekerawo okwesiga abakazi 10 ku 10 kubanga nze okumwesiga ennyo kwe kundeetedde bino bamubbako ttaka ekazi ziryana Equity for Men yayingiddewo omusajja nayogera lwakuba ate nembaako message endala gye nafuna nayogera wano ku internet nga yes omwami yo nengezaako okutuukirira nze nagamba njagala nnyo okwogera n'omuntu direct nengezaako okumutuukirira naye ndowooza kye nalaba manyi tulina ekizibu kiri kimu abantu wano ku internet buli omu ndowooza bakifuula oba hiiti nze nyina hiiti etambula kati oli omuntu ateeka video yo ku TikTok nalaba nga etambudde kati ng'ateekako bw'ati biko okanya kwagala kusemberera muntu gwazze okukola
ekyaddala ekitali kya mawulire kyekyoka ne bakuteekako enkokola kati nze nagezaako nenfuna ennamba ya Guy kwe nalaba amawulire ago Guy nampa ennamba y'ono gwagamba nti ali close koyo simaba mita Big Daddy sima Big Rich wali omusajja oyo kati nemukubira Guy nenjogera nangamba ngenda kukubira teyaddamu nezamu nemukubira ngamba emeya biki ensonga libeti nengampulira tamuka kati ngenda okulaba nga ndowooza bo tebaagala tuwa information entuufu ekola ki kati ate nenfuna information waliwo omukyala yajja mu kabokisi kangaludde nga mukwano gwange nampeereza linki ey'omwami oyo nampeererezaako audio meya manye ensonga eno egenda kujja mu ya face yo naye oyo maama wange omusajja oyo tebakulimba maama wange buli kimu akirina ettaka lirye kati nenjogera naye ono omukyala nekanya kwogera naye nga mugamba kyekyo nangamba ye ngampulira ngalabika alina omukyala oyo maama naawe weeyogerere mama nawe weeyogerere kubanga ono omusajja oba oyaga toyagala ensonga era zigenda genda wuwe kati ndowooza maama oba naatyamu ate naye nangamba meya nze maama ajja kujja akulaba ebyo kimu akikunnyonnyole oyo omusajja ayagala mwonoonera linnya buli kimu tukiyina kati emboozi at the moment nebeera bweti ono ndowooza naye yatya okwogera ku WhatsApp nga si bya physical then ate nooli nesobola mukola ki kumutuukirira but nze kyenalaba mu byonna at the moment oludda lw'omukyala nze nagamba yadde nze omukyala bw'anaabazze nga ndaba ensonga yeetaaga kulikomendenga wa Zubeda era omukyala ajja mugamba nti gende wa Zubeda wanarizing ekola ki ensonga yo abantu ogibawe kubanga kyenategeddeko nti mukyala ate waagundi deputy RDC mkitegeeza mukyala mukulembeze lwakuba mu byonna ate kyenalabye ku sayidi y'omwami kabi nalaba nga baleesa agambibwa okuba nti yaguza omwami ettaka omukyala nga talina omanyi bwe tuba tugula ettaka kyetulina okutegeera abantu bwe tuba tugula ettaka tutandika na ndagaano teri muntu agula ttaka lya kyapa direct wano mu Uganda walina okubaawo endagaano kubanga ekyapa oli teri agenda kuwa ttaka ng'olwedde ekyapa kiri mu mannya go kiva mu mannya ga muntu mulala okudda mu mannya go that means nti waliwo endagaano erina okusooka okukolebwa nti ettaka lino kati liryo then olina agamba nti kaka okutandika transfer z'ekyapa okuva mu Zubeda okuddamu emusimu meeya kati kyetulina okujjukira abakyala ffenna mwabali mu bintu bino abakyala mukozeseza nnyo ka advantage kano omusajja yanteeka ku kyapa naye kati kano nkabawabulamu abakyala mwena nga temunnajja mu mawulire ekyapa abamu ajja n'akayana nga tamanyi kyapa bwe kifaanana ekyapa kyekintu ekibeerako ennaku z'omwezi kyekibeerako ennaku z'omwezi omwaka n'essaawa lwe kyakyuka buli kimu kibeerako kati nga tonnajja mu mawulire kukaayanira ttaka lya musajja oba kaayanira ttaka eryo olina okujja n'olugero kati kyenalabye mu lugero luno olwabano omukyala nze bwengamba bwe banaaba bandabye simanyi bali ku ludda lwa mukyala naye mugambe kino nze kyenalabye era ne audio gye naweereza ono yabadde aŋŋamba maama namuwabuddemu ne mugamba bw'abanga ddala kuba gwe oli mukwano gwange ne mugamba naye bw'aba maama wo nga kyayogera ge mazima akiyimirireko naye bw'abanga ddala mulimuko omukoosi oguliwo manya nti ayayokezza atya abakujja ng'akaayanira ettaka ng'agamba nti twaligula babiri eyo keesi ndala era ojja kuwulira nga mwetemyemu babiri nga mugamba omukazi gw'alinamu abaana omukaaga naye amuweeko omugabo gwe naye lwakuba wano kyetuwulira ku luno tetuwuliramu nti twagula babiri kiri kitya omukyala agamba ttaka lirye omukyala ya assurance omwana ono bwe yakkubira lwaki yali agamba nti ebintu bya maama we kyovudde ndamugamba nti mpa maama njogeremu naye ate ne maama naati okukola ki okwogera nange omwami ono ye mu nsonga ze mu kavidiyo kano yali awa nsonga kinga lwaki agamba nti bamubba ettaka ttaka lyeyaligula n'ateekako mukazi byonna biri mu mannya ge kati ate ku sayidi y'omwami kuba n'ebipapula bye twalaba mu mawulire byatuwa yes biri mu mannya ge n'endagaano kwe yagulira
wabula agamba nti bw'alwala ne bagenda e Japan ng'ali mu koma okusa ku kifaananyi omanyi ebintu by'amaka nze yadde ndi wa Equity for Men naye emirundi egisinga tetwagala nnyo kukomerera abantu emirundi egisinga Zubeda oli asiiga ekifaananyi ku lw'okwagala okubaako byayisaawo ate nze sitera nnyo kukyamukana muntu ani asoose mu mawulire nze sijajinga muntu kubanga yasoose mu mawulire kyova tulina abantu bangi abasoose mu mawulire ogenda okuwulira kesi nga yeewunzise ate mukuba nga yasooka mu mawulire but yo omusajja agamba nti omukazi yajja n'akomawo Uganda n'akweka ebintu bye byonna bali bali bweru yali omusajja nga amulese mu ddwaliro e Japan ng'ali mu koma omusajja yes era omusajja agamba kiteeberezebwa nti yo omukazi alabika yalowooza nti ono omusajja alabika tagenda kukola ki si wakomawo oba si wakuwona agenda okudda ng'ebintu bye byonna ebipapula bye kaseefuke mwe yateekanga ebintu nga byonna bikoze eki ntemuli lwe lutalo olw'okutandika okubanja ebintu kati ettaka lino ddene libaddeko abantu abalikolerako balinga ba scotters abali kuuma kati we yategeerera nti ebintu biri serious kwe kutandika okulaba ng'abantu batandise okukwatibwa omuli bakitaabe bennyini ab'omusajja bataata abato sima bikoze bitya yali yateekako abakaaba eŋŋanda n'ab'emikwano be bakuuma ettaka lye kati agerowa baggwera mu makomera tyani atusiba omukazi ng'ayimirira kabusimba piida amugamba ettaka lyange oli kyavaako agwa eddalu amugamba owayo kakasa kwennya boleka kusaaga nti ye ettaka liki lyange kakati ettaka kati okyegamba nti confusion eri ku kino ekintu kyetwebuuza kuba omusajja alina wagamba nti ono omukazi ettaka yali yewolerako ne ssente kati kyenjagala okubuuza omuntu yeewolera atya ku ttaka eritali lirye ng'ekyapa tekisoma mannya ge wa confusingira kyenabadde ŋŋamba mu abamuli ku lusegere because mugenda kwonoona keesi y'omusajja oba keesi y'omukyala nga mwe mulowooza nti omukazi yatunda atya awo nawe twagala okwebuuliza oba naye kwali kati ate endagaano ono gye yasigaza omusajja gy'ayina yadde ekyapa takiyina mu physical kyali mu kulaajanira bakikole ki ekyapa kye kati yagamba endagaano kwe nagulira yino era n'omusajja ono yaguza omwami ono yayitibwa ku poliisi n'agenda n'akola statement yaguza ng'agamba yaguza tinze naguza era naguza mwami statement kumbuuza gwe wamuguza ettaka ningamba ntize namuguza ettaka yiika 5 ninga ttaka eryo kuligula oluvannyuma lyaliko ebibanja kakati ye n'asalawo ayeegule mu ttaka era nimuguza yiika 5 oluvannyuma kati bwe baakuba ettaka eryo nga kagamba bwe baalaba nga lisuseemu yiika 4 kakati oluvannyuma ne mukulu wange omugenzi naye n'asalawo okumuguza gulyeze yiika 4 infact ettaka ddene kubanga yagamba basooka ne bamuguza acres 40 then oluvannyuma ne bamwongerako acres 5 tegeeza bamuze acres 9 kati omukazi zonna zakola ki zonna yes nti kyatuuse ne kigenda ne ku level egamba nti omukazi bamulese ne ku ttaka alambuze anti agamba ettaka lirye kuba ye omusajja yadde agamba ndi sure nti n'ettaka lino omukazi tamanyi we liri we likoma we litandikira ekituufu okusinziira ku butambi bwe twalabye ng'era kiraga nti omukazi ettaka talimanyi buki era kuba byabadde ku kamera era ng'olaga nga bamulaga tulage ettaka we litandikira tutandike nga kituufu omukazi akulaga nti atagalamu tettaka tali sure but ekiro oyinza obutakyesibaako ekyo mu mateeka oyinza obutakyesibaako manyi lwaki ettaka ddene oli asobola okugula mubala desimozi n'akola ki kati ng'ekisigalidde kwe kweta omupunta ye omupunta mubalidde acres 9 okategedde ekyo oyinza obutakyesibaako mbu ettaka tamanyi we litandika ne gye likoma acres 9 nnene nnyo si kyekintu kyojja ogamba otambuza ekigere mbu olikole ki olimaleyo omusajja agamba ayina abaana b'abakulu ndowooza ono bwe yamusanga nabo mbu bw'amala okuva ono agenda okuva mu ddwaliro ayina essomero ng'ono ataddewo embeera
agobamu bawalabe mbo omusajja ekisoma yali yateekamu bawalabe bebamu ku bakulembeze kuba omukazi alina emirimu emirala gyakola ki ng'avudde ku mirimu emirala gyakola ku maduuka ge mbo ng'agobye abawala mbu ng'amugamba mbu webaka ku baana be yebaka ku baana be era mbu omusajja kyekintu ekyamuluma n'okutuusa olunaku lw'olwaleero ogoba otya abaana bange mu mirimu gyange notuuka n'okubanjagaza bwe era ng'akanya mugamba naye kiki ekyakutuukako omusajja abuuza kiki ekyakutuuka nga wakyuka mbu ng'omukazi afuukidde ddala vampaya n'ebirala kaakati Zubeida mu mboozi eyo yonna kino kye nabuildinzeemu watuwa platform eno abasajja naffe okubaako bye tu-exercisingirako okubaako bye tutuusa biro njagala biwa abasajja mwenna omusajja buli lwokaddiwa olwotandika okukula emirundi egisinga gye buva ne gye budda omusajja atandika kulowooleza kikyalekera famire gy'ayogerako si maama wo bataata we mukyala we n'abaana abasajja percentage yonna teri alowooza nti omukazi yagenda osooka okukola ki ffenna tulowooza kimu tusooka okufa naye njagala owulirize kyokka bba abakazi kano njagala mukole percentage neesinga abakazi balowooza buli lwakanya okukula ne mukula naye kyalowooza kiba kimu omusajja ono andekedde ki yo okitegedde iyo omukazi atandika kulowooza onkoze ki ondekedde ki tuyinamu bano abakazi ebika bibiri omusajja ono atulekedde ki ye n'abaana tuyinamu n'ekika ky'abakazi bano andekedde ki n'abaana nga tabafudde kati omusajja ono bw'afiira wano bannayinza andekedde ki tubayina abo kika ekyo andekedde ki tuyina n'abagamba atulekedde ki kati wuliriza abasajja abakuzeekuzeemu era nga mulinamu ku ssente mukula n'abalabe mu bizinesi mukula n'abalabe gwe buli lwozimba essomero eriyo abakutaddeko amaaso balaba teri mulabe mu famire ayagala kusooka kujjawo mukyala nkulayirira mu ntalo zonna ze tuwulidde omutwe gwa famire abeera musajja gwe basooka okujjawo kati abalabe baffe bano bakula naffe mu bizinesi naye nga banoonya ani kyova olaba oli akugamba wano abantu njagala kugulawo ne mulema nataka kugamba nyinimu waafiira manyi bajja kutunda nyinimu waafiira because akimanyi nti bano abasigadde namwandu n'abaana bangu bakukonvisinga ne bakola ki ne batunda kikyendaba ku musajja wange ono omugagga gwe tulaba nze ndowooza yange mukazi we si yali mumukuba mukazi we si yamukuba ani amukuba mukazi we yeekobanye n'abo balabe b'omusajja mwekamba bulire ekazi 9 si kyekintu kyolowooza nti omukazi n'obukazi bwe tyave ku makyalowooze nti kati property gy'alina okubba kwe kubba ekazi 9 ye obwongo bwe nti akeere ku makyatuule alowooze nti kati ono omusajja ngenda zino ekazi ngenda zibba 4 oba 5 oba 9 si kyekintu ekyangu walina okubawo ba master planner bwe kiba that is singa ddala kiba kituufu ng'omukazi ayagala kukola ki kubba waliwo round table gwe wootali etuuzi eri mu kutuula nga yonna eteekateeka kyokka njagala kugamba teriiko bakazi babiri eriko abasajja bwe muli mu bizinensi ezaagala okwefaanaanyiriza ne mukyala w'omu era bepromisinze buli omu ayinako sheya ye olumala gogenda era nkubuulira ebigambo bino singa ogezaako okwekiika mu kkuba eryo ery'okubalemesa at least gwogenda bowulira nti yaseeredde mu kinaabiro abasajja bowulira nti simanyi ababbe bamukubidde peva ku geeti ng'ayingira bowulira nti yafudde ebimba ebitategeerekeka ebifaananako bwe bityo singa ogezaako okwekiika mu kkubo eryo eribalemesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe abasajja bano mulina okubeerera abeegendereza era ffe nga Equity for Men tugamba ekiraamo tekitegeeza nti ogenda kufa
ekiramu mu busiraamu nyina gye nabadde ku mukolo batugambye nti waliwo otuukanga kumpi luvannyuma lwa nnaku 3 okola ekiramu omusajja nga luvannyuma lwa nnaku 3 weebaza Allah n'okola ekiramu n'okyusaamu n'otereezaamu n'okola n'ebirala si kuba nti ogenda kufa n'ekirabuntu kubanga n'eddiini ekikkiriza okukola ekiramu kya buvunaanyizibwa kakati abasajja abasinga tukuze ne tutambula mu bulamu buno ne twemalirira kati y'omukazi alaba togenda kyokka ate yeebuuza alaba oli bwe yafa namwandu wagundi bamugoba mu maali ya bba gwatobye naye n'atandika okunoonya ngeri ki gy'ayinza okwefubitika mu bino ebintu abyefubutiseemu atya kyava atandika okuleetawo mu koosikosi nti kati kino nange nkyagala bw'oba tokimpadde emirembe ekifuna mu bubi kati basajja bannange simu bakyendi mugezaako okupaintinga mu emirundi egisinga omulabe yenna akulwana nkubuulira mu bizinesi bw'oliba weegendereza nnyo atandikira wakaawo mu mwana mu mukyala kyenakugambye nti omutwe gwa fami gwe baba baagala teri mukazi wano mu Uganda batono nnyo okuleka nga mugagga nnyo ate ng'ategeera nnyo ebyamataka abakazi emirundi egisinga bakayanira amamotoka Zubeda tyo mukazi nali kuleva ekayanira ettaka eriri mu acres 4,5,7,8,9 oyo aba mukazi musajja abakazi abasinga bakayanira mataka bakayanira maka maka gaabwe ago kasoyagala mamotoka maka gaabwe poloti wali wajingulira oginzijeeko ogiwadde gundi naye ekintu ekituuse ku level ya acres meka kizibu kati wano kyetulaba tetulaba nga bano bakayanira ttaka nti twaligula babiri tulaba bakayanira ttaka oli agamba lyange nze naligula ono agamba nze naligula kati omukazi ono nze wenabadde ndabira nti aba kukuleeta point nti twaligula babiri ekyo twandibadde tujja kiwama tukiwulirize mangu naye bw'omala okuŋŋamba nze naligula nkusabe endagaano the same applies ku mukyalo omu gwe twaliko wano nga bakayanira kalina nze point yange yali nti lwaki mu ndagaano eyasooka tewaliiko bwe kibanga ddala otugambe ettaka mwaligula bameka babiri kitegeeza ne ku ndagaano mwalina okufulumirako bameka babiri ye lwaki ekyapa kyakyuka ne kiva mu mannya g'omuntu omu ne kidda mu mannya g'omwami ne wayitawo omwaka mulamba ettaka lye mwagula abameka ababiri nze sikyamuukirira bw'omala okuŋŋamba ettaka twaligula babiri mwaligula babiri yes ne mugenda ne musasula ewa property master si bwe guli kitegeeza Zubeera ng'omukazi omugezi nva nti wa property master ono nga ku kyapa siriiko bakundagano siriiko kitegeeza otandika okundowoozesa nti mubadde musikanda okumala omwaka mulamba ng'oli mu kubuuza mwami ono lwaki siri ku kyapa ng'ate twaligula bameka naye ng'okimanyi nti waliyo abakazi abasobola okugula ne babba baabwe n'atagenda ku ttaka be bangi nkikujjira kyokka Zubeera njagala kutegeeza bebamu era besobola kuwa excuse ng'omusajja ngamba ompulira wano gwe gumu ku musango gwa Kamaali omanyi lwaki ogwa Kamaali gwantabukako ebyapa byonna ng'omusajja agenda obizingira nga kuliko omukazi bulungi nnyo joint title kati fine Kamaali oyina endagaano eziraga nti ettaka liryo gwe waligula yes indeed gwe walikola ki naye kasita wamuteekako ayinako kasheya kati n'omukazi ze kasita ontandika okumpa excuse nti twagula babiri ne siri ku kyapa ebyo tuba tetwetaaga kumanya oyina kubaaba gwe kasita yakukwata obujega gwe nokkiriza okuwaayo sente zo n'otalabikira ku kyapa mbu gwe oli w'amazima na bwenkanya omwami we omwesiga ebiddako kyekimu kye ŋŋamba abantu omusajja kasita omala okufa wallahi by'otatereereza mu bulamu obwo equity for men tetulina magezi ku byo birabadde ŋŋamba kono director addala nsobola okuvuma mukyala simanya ekiraamo kyafulumye tali maama bamugjeeko gasiya nkiyita gasiya omukazi naye amaze ebbaawe emyaka 30 amaze ebbaawe emyaka 30 tasobola kubanga tebalina kye bakoze babiri stupid
kuba tebatunuulidde mukazi oyo akola biki kuba nawulidde yasinga n'obeera mu ssomero. Zubeida nkiddamu mwenna abasajja kyoyagala okukyusa olwaleero kikyuse kati naye kasita omala okufa wallahi nkulayirira ng'omaze okufa abalamu be bakutegeerera. Mama who is mama? Yes, who is mama? Omukazi amaze naye emyaka 10 ng'otandika kundeta maze ne mukazi wange emyaka 5 ng'ataka kundeta biboozi mbu mama lwaki omutadde ku kyapa lwaki mama tomuwadde ku bintu kyogamba yazaala nzezeka bwe mwabuuzizza director yazaalibwa yekka anti mbadde ba mukwano nnyo ne mama ne bwa mama obuvunaanyizibwa bwange bukomye lwenfudde kati abasigadde ali nakugamba lwakwatu wano mu Africa ffe Africa sima bwe tuli mu bazungu ng'osanga mbu oli buvunaanyizibwa bwe kulabirira maama we mu bazungu nti simanya mu bye musoma mukakati mbu omwana kyanaava alabirira maama we bamama babeera eri mubulamu bwabwe bali mu kasimo kabwe gavumenti ke yabawa taata bali mubulamu bwabwe n'abaana bali muki wano mu Africa mwetukuliza ebintu pakakati maama nze nyina omulabirira maama gwoyina omulabirira yes mulabirira naye nga njagadde naye siteekebwako musango na buvunaanyizibwa kinkakatako maama kubanga mu bazungu balina bwe bakisussa ate bakisussa sinze nagamba maama nzaale era saasalawo maama kukola ki kunzaala kubanga nali sitegerera saaliwo kwali kusalawo kwa maama na taata lyali ssanyu lyabwe ne bakola ki ne banteeka ku nsi kyovola bwe sisoma buvunaanyizibwa bwa maama buvunaanyizibwa bwa taata kyokka nange bwe mmaze okukula bwe nzadde abaana buvunaanyizibwa bwange n'abaana bange bano bentadde ku ki ono omukyala gwe najja ewaabwe ne mmuleeta ne mwanjula afuuka buvunaanyizibwa bwange kakati njagala kutegeeza mikwano gyange mwenna abasajja abatulaba byonna by'oyagala okutereeza mu bulamu buno obwaffe wallahi nkubuulira bannange bitereeze ne bw'omala okufa ebisigadde biba bikoze eki kakati abakazi simanya ekyapa twaligula ffenna tupakasizza ffenna ne ssente twaziwangayo 2 mwaziwangayo 2 okay ndaga ku kyapa kisoma ki Zubeida ekyapa kikola ki kisoma ki nkuwadde n'ekizampo nti omusango gwa Kamali gye gwitu kyaliyo mu kooti twereega mpozi mwagenda ku high court yes naye akaliwo akakyaganye buli kimu yes joint title yali mulaavu kati ekisigaliza kye tuli mu kukonvinsinga eri Saidi tugende mu k'obuntu mulabe kimuguwa iyo kuba tatagala bintu byonna agamba munzikirize mbe ku property kentunda ngende banzijanjabe owulira yo omukazi agamba nedda ssebo tunda ku byessiriiko naye byendiko teri kutunda hati bannange ebintu ze nabikola meya n'endagaano yino bannange omukazi ayagala kunzita bannengenda yindi yabalekala atundeko ku mukazi ku byatali anti byonna Kamali agenda bijjayo byonna wallahi byonna byeyakola ng'akyayina amaanyi byonna omukazi kwali mbuuza Kamali nti kyajja kiti anti munnange nali mulwadde nga ndaba waliwo emivuyo egiri ewaka naye bino ebintu okubinyweza kanyongereko omukyala kati ate Katonda n'atamutta n'amukomyawo yali amanyi agenda kufa ye yali amanyi nti kati mpedde naye bino ebintu byange butatundwa kamyongereko maama waabwe naye alina abakazi bangi kati yateekako omu kati nakyo ye wempeta ate wampeta mpozi wampeta abalina omuwa okategedde akantu ako mumukonvinsi ng'aweeko omukazi bakkanye omukazi mwangu nnyo wakukkanya ne Kamali lwakuba nti Kamali ebintu yayagala obikozesa amaanyi kati omukazi naye bwe yalabye guli guti ulira bulimanyi Zubeida nze mbeera mu keesi ezo nentuka nenyeenya omutwe naye looya w'omukazi omumanyi mumanyi mukwano gwange yatulako bwati nebbaasi yanja tiyatula bwati bbaasi nagamba nze ndaba walooya yagamba bwati yagamba bwati meya bukyaga oyigira bisago guno gwabalakira guno gongo kukuba ogwo omusago gwanekera ennyo neŋŋamba kamba we looya nga mumanyi nti looya abalakidde yagamba meya guno ngukukuba era twogera nga meya guno ngukukuba ne mugane nange yanga ngukukuba so
kati akalipo bano bachaliba ke batutega bapika cha divorce yatwaga kati atefe divorce tukola ki lwaki temwaga divorce ate nga mwaga mu mukazi mwamuko tushibayi fomukazi wa fatu mugamba apike divorce ate mumwagala wa oyo gomwaga go mwakoni musiba twagala love oyo mukazi tetulota nko mukazi twagadde ngoli ewa uyo mukazi tumwagala idi nyonyonyo love mwagala kubanga olumu wa divorce bwe muti mumanyiddewo love etiribota fetu mwagala mumanyi repercussions za divorce otege ekyo mwafuna abalabu kati ati ali awo mu misango egyo bwegiti ejamaka era abantu bagamba Zubeda ebintu ebimu bye tubeeramu bino bitwogera batwale serious ebimu bulungi nnyo mufunemu ko ekyo okuyiga mwe ati ali era abeera kamali enchanga gwe yes gwatudde awo alabanga igwaliwo mukati era nasanga erivubuka lumu awo wano omuwala onatunda spare bamuyita waliwo nomulala ono kana akawala akato kabeera ku TikTok awo Hilda kati nasanga omuvubuka nga agenze ku dduuka ali okugulawo spare buyanda bamanyi meya biki mjebarakawo yali ambagula biki mayize buli kintu kyange nkiteeka mu manya ga mukyala wange nsi wabi nemugamba nemujjukiza nemugaa gwe kasito kiŋŋambye bukyali nkulaba nga mu ofiisi yange namulabulirawo namugaa kasita gwe kiŋŋambye buki bukyali ngezanga nenkulaba mu ofiisi ogezaako kukola ekyo ogezaako kukola kimeeye ukiteeka mu manya go baleme kuteeka bintu byawe mu manya gaffe mu manya g'abakyala lwaki abatateeka mu manya gange omanyi omusajja watuuka okuteeka ebintu bye mu manya ga mukyala we aba akoze naye ng'alaba kisaana anti Zubeda just mukyuka Zubeda nsobola obutakuteeka ebintu byonna sobiteeka mu manya gange nere kinzijjaako kiramba bate kinzijjaako kumanya ani ateekeddwa okubeera okuganyulwa mu bintu bye leka ebintu byamwe bibbibwa baganda bamwe babibba lwaki obiteeka mu manya g'abaana assurance yokka gye nnina nze omuntu gwesobola okukkiriziganya naye ye muntu ateeka ate ebintu mu mannya ge n'abaana abaana naye ng'omusajja yenna okulaga nti oyina wonsiimidde teekako ebintu byo mu manya Zubeda leka kukyamya basajja leka kukyamya naye basajja onaabeera n'alongo kitudde ojja byogerera ebyo naye wano kintu oyina ekintu kyokola sikitegeera kubanga mbabuulire baganda bange Zubeda scandals zonna n'entalo zetulimu byonna biviiraawo kati kankubulire n'olwayiro eyo kesi gyombuuzizzaako ey'omwami oyo manyi nti byonna bona abo batuuzizza babiri bonna n'osiriikirira mu kyama n'osiriikira nabo mu kyama ojja kuwulira ng'ensobi kati ebasumba bona bagikolera mu kaseera kali nga waliwo laavu olubeerera wabaawo laavu tokkiriza laavu ojja kubanga n'omusajja waliwo obutaba na laavu naye ng'omusajja alaba abaana bano obutatunda bintu bye singa binaabaako maama waabwe kati ate mu process oluusi maama n'akyuka oba oli awo ne mu nsi eno gye tutambuliramu nawe otuuka ne weekuba nogana ye kino ekintu kye nakola kya buntu kya busajja kirimu obwongo kya magezi kiri kitya nze omukazi gwensiimye nze kinategeera omukazi muwa kintu kitannuma nkikuddiremu omukazi muwa kintu kyessejjuse bwe ziba ssente anti nze muntu mukazi gwotaluya Zubeda ne wano agenda kwewanirako mbona kuula mmeeya nze bwolaba nkuwadde emitwalo aga gayinza okukulikanga amangi naye manya nti Buganda wange olwo kirabika kuba era sigagabanga ofula bulungi kyengeza kukulaga kitegeeza ndibanga ajje kawumbi nga tegalina we gannumira kati n'omukazi oba n'omusajja gwandaba bw'oba owulyanga omukazi omusiimye ennyo mugulire ekintu kye kimukwasi hani biki kati nga tulina abakyala baffe nti birthday anaku mwezi wesi biki mukwatire kyoyagala oba kirabo kimuwadde ekyo ng'omanyi ne bwanaakeera ku makya neyekyakyala naye omanyi nti ekireese obuzibu olwaleero n'abakasajja okweteeka mu muguwa n'okuyiira abakazi baabwe asidi n'ebirala yamukolera akaduuka naye mwennyini nyina akyakaagala gwani yagamba nti akaduuka k'omukoledde wamuwa supagulu kwesibirako oba gwani yagamba wamugulira iPhone nti kakati yafuuka wuwo nti era kakati mwatta omukago ani egambi
omukazi bamuwa kintu kyowulira ddala ng'ekyo kijje kwegamba kunniya nga mutima gwo ne muntegeerayo olabira ddala nti akigwana oba akizanyisiza yamanyi kiringa bw'ogulira mwana wo kyakuzanyisa ayinza okuba nga wakimugulira n'akyonna mu nnaku 2 ng'omuzadde kikunyigamuko katono naye ate tekikujjaako kuganda mugulira birala because si ekintu kyobaddewo nga kikutadde ku pressure bw'omwana wange yamugulira byakuzanya kizze nga by the way kati ezo skando nyingi nnyo mu bufumbo biki erere nze ebintu byange ojja bigira mukwano nedda si bwe guli otherwise tuyige abasajja ffenna okuwaayo ebintu nga tutegeera bulungi tulongoose ebintu byaffe mu bulamu buno nga tukyatambula Allah bwakyatuwadde obulamu tutambule bulungi bwe tunadda mu bino ebyokwoza simanya munnange hati kaakati mami eyasembayo okumamiza n'okubebiza yalekera ebintu by'ekisiru toyogere ebyo bintu byo koma wali eyasembayo yabaaki tewali yadde kyamutuukako omusajja yekka nakugamba awangaazizza omukazi wano e Kampala bano boolaba ku mikolo nga bali mu Gomesi boolaba mu motoka nga balinga ba UPDF gamba lwaki batuddemu bombi gye baleko mama gundi bebo bokka abo be bawangaazizza amaka e Kampala wano naye bano bwetwanga avuga omukyala yeebase amwebaseeko mu kifuba ekigere bwakitadde wali waggulu bwafa ayi bambi abo bageraageranye n'abagezezzaako okuteeka relationships zaabwe mu kamera teri agenda ku succeed nga teri relationship egenda kuwangalira ku data waffe wano ku TikTok nedde eyo fitina nkiddamu tewali relationship wano bufumbo bugenda kuwangalira ku data waffe abaana bamwe tujja kukkiriza bakulireku naye ekikwalana n'obufumbo bo tebugenda kukulirako obusibulogo meeya mbakubulidde mwekamba bulire teri kintu kizibu ku maintaininga nga relationship yakuprovinga buli lunaku bantu nti ekyaliwo relationship y'amawulire buli kadde yakuprovinga tukyali ffenna bwe muyisaawo weeks 2 nga temupostinze ogwa mu comment section abayo baba bayawukana awe bali kati mune olugisoma wetuli gwamanyi waliwo relationship olwaleero ebadde egenda okusaanawo era akadde konna ebadde ejja ku ttebo yange naye babuuse proof nga bwe bajja ku live bagitegedde gye njogerako bwe bajja ku live bwe boogera nyina ne live gye bakavaakaawo tuli ffenna bagenzeeko n'emitala w'amayanja balaga abantu tukyali ffenna naye aba bali ku lusegere bagamba omukazi akaabira mupira omusajja afa abadde yanoba n'okuva ewaka tolimba bantu meeya leka nkubulyeko buli bufumbo bulina ebizibu byabwo ate abantu abakyuzinga okuteeka obufumbo bwabwe ku internet mubaleke ate ze nkugambye relationship gye njogerako omusajja abadde yanobayo bakulimba yakugambye nkikuddiramu anti nange nkugambye eyakugambye yakulimbye omusajja abadde yakola ki tayina byabadde gwe tofaayo gwe naawe ojja bbawo ekikyo omusajja abadde yakola ki yanobayo omusajja abantu babajja gitegeera omusajja balina ensonga zibadde bafa buli omu alina pride eyiye ono alina amalala agage nono alina amalala agage kati buli omu bali awo naye nga bonna ekibatta olwaleero media kyokka ate again bonna balina kupuruvinga media Zubeda katonda baba abadde akuyambye nga tonnateeka relationship yo ku media gireke ogenda kufa pressure naye bambi buli muntu alina relationship ku media bagumu ogenda kufa pressure bagumu banna omanyi bw'oba teriyo naye bakwogerako bwogezi oba omanya amazima eno oba tolina gogenda kudda proving Zubeda twabadde omanyi tulina ebyama bye tukuumidde wano ku media mu bulamu bwaffe nga teri akimanyi naye gwe okwagala okwejja mu media waliwo omwana abadde omulungi wano fine okuzaala tekina buzibu
mukyala wa Victor Kamenyi akolaje yo bwedanya akubuza ku relationship abana nabakyazaako nga beeyagala akolaje nabakyaza aba babiri abamize sikyova relationship yaabwe nomanyi yannemye n'okwogera dakiika bbiri beeyagala nnyo omusajja n'akwata kamera bye tubadde tetumanyi ffe bye tulaba abaana beeyagala abavuuka bato abato twesanga ne mukyala wange oyo nga buli omu ayina abaana ababi ne tugamba katugatte tuzaaleyo owaffe atugatta ani abikubuuziza omusajja yabyogedde ebyo Victor reka twasazeewo tubyogere ndowooza ensonga eyaleesita obuzibu oba yaspakinze ekintu kino ti omukazi we yaŋŋambako nti omwana nga awezeza emyaka 3 atandika okusoma ne mugamba omwaka guli makati lwaki tatandika gujja naŋŋamba nanemerako ne mugamba kale it is okay ne kati ensonga eyaleese obuzibu nga buli lunaku amutwala ku uba esaba emitwalo 4 amagenda n'amadde ne mugamba that is a lot of money kwa ozigattamu omwezi kaba kamu 2 ozigattamu 5 ziba milioni 3 mu emitwalo ana just transportation ne mugamba tekikola sense n'akiremerako n'akigaana nagamba ino sasula y'omwana transport ne mugamba anze kisigenda kisasula and I stood as a man ne mugamba no I'm not going to do that nagamba oba tusaba bisasula nze jja byesasula natandika osasula era abadde azisasulanga adde akwata Klaus namu emitwalo ekyo kati then ne ku ssomero bali bamusalirako mukyala ng'amusaba mu kitundu padde kati nze nembalamu nange ndi muvubuka muto nkyetutenka siga nti nina n'omwana omulala omukulu fena tulina abaana abakulu abalala so nange ndi mu kwetetenkanya okitegeera namba sino sijja kisobola sisobola yabikubuuziza omukyala nti yabadde ayagala buyambi gye byawunzikidde nga n'omukyala kaakati video zaakola proud mothers of simanya the mother of boys Richard abadde tatulagaze kabina alabye the mothers of boys ne manya kati oli timu ki kati ali proud kati goli timu kyawo sirina abo timu nengamba boy child tanajja mu office tanajja mu office ate yasaga na biyingiramu naye bano nayagadde bad advising nkulaga ekya media kyekireeta obuzibu mutandise n'okuleeta ebyama ebibadde tebyetaagisa kale fine abaana baali beeyagala mmere wabalabako mwekamba buulire nze nabakyazaako abo abaana nga ngulabira ddala bambi balina omukwano kakati nga Victor ayagala omukazi oyo waliwe baayawukanirawo nenziramu okulaba omwana oyo akola gye nga yenna yafuuka oba ali mu kampuni kyoba yali yaki omwana yenna akyuse embeera oba yali emukubyemu kaawo ate mabegakawo bazzemu bane baddiŋŋana ne ndaba ate ng'anyiridde ate kati babazzemu ne babaaki ebyo byonna so singa omanyi naye nga mayikireeta obuzibu ekyo mayikireeta obuzibu ekyo gwe tomanyi Zubeda muntu gwe bamanyi nti oli mukyala gundi ne bukeera ku makya nga mubaawo balaba alina omuntu omulala gwa positinga omanyi nti ne gw'ogenda okufuna omulala oyagala opuruvinge ate teri kintu kikyasinze kubeera kyabulabe bawala mmwe njagala bategeeza nga kudeetinga muntu ali musajja ayinamu kulinnya aba muzibu wa kureplacinga by the way omukazi yenna afunyemu ku test y'omuntu ayinamu kulinnya it is like an addiction olw'abasajja ati nkikuddiremu n'abasajja bwe kityo buli muntu yenna afunyemu ng'ofunyemu ku test y'okudeetinga ku muntu ali somehow ayinamu kulinnya it's like an addiction kitya tolitererera eva olisanga era olina kuwunzikiramu abo kanko ekyokulabirako wallahi buli muwala yenna nga omuyimbi yali amuzaddemu nga muwala gyali yalina omwana w'omuyimbi bw'ona otunuulira era abaana abalala bayina badijje bapromota babayimbi babapurezenta biro byenjogerako babimanyi mbumanyi obwana buli awo ku Salama Road sima muyimbi gundi yakazaalamu buli makindi awo ku papaazi awo bakakulaga tiakugundi yakazaalamu kayina omwana wa gundi naye ogenda okuwunzika ng'era bekapepeya nabo bamalasita bagundi shiba bebo addiction yeyo the same applies ku basajja omusajja buli lwoli muwulira nti gwe yazaalamu omwana muyimbi era ojja wunzika nga gwayina either yali azanya karaoke yamuwa kankula mu bbaala
simanya gundi yali simanya modo lezo bebabeeramu kakati obuzibu bwe tusanga nti lwaki abantu abo kituuka kibanga addiction gwe tumanyi kibayita kubanga obadde baawo ng'abadde Victor Kamenyo ngeza bogeza kati olina okulabika kati abawala ngaabo mutima gwe gubeera mugamba njagala ndeete eggaali nga kaggayi kakabi tekamanyi oyo muyaye nakunyumizaako owange nkyalawo ex wange amayina ganze nnyo ate bwe nteekamu ebimu kunyumizaako mbu abaali wowe ali ku TV waliwo neiba ajja dduka amugamba mutabani wange bamukazako kingi jangola be dadi wali ku TV jangola be dadi wo ono mu nyumba inamu omuntu we okitegeera kati ono kyava mubuuza dadi wa kingi kiki bwempulira bayita ali ku TV akola biki agenda okujja ono nga talina kyakikolera ayina muterawo profile amugaye munnaye akola ku TV munnange musajja munnange ng'amugamba aliwa tinga bateekako nga ndi kulina kubye ekikumba natonye oli mu bino ebyo omusajja yafuuka faani wange ono mba ndi awo nga ngamba nonono kata kyava ku shoyo mbw alaba musajja munne omusajja alinamu kulinnya akyayika kati ekisumbuwa abo abaana bonna abo boolaba simanya nze mawulire akasajja yakateeka mu mawulire n'akazimba ne kafuuka kaakabi kati alaba bamaze okwawukana okudda yatandika akalala akatalinamu kulinnya bagenda tandika internet jugayo internet yo kyogiraga kyetwala yafuna akasajja ke keeyo kalimi kesemba bole mawogola mateete leero kano bannange oba omuvumba yagujjawa abakyala ennaku ze bafuna stock ompyonoloozo yafusalagwa yakaleega ebigambo kati nobeera mu mbeera eno yonna ey'okwepimapima nkulaga relationship z'amawulire kyezibeerera obuzibu ezo simantadde mu social media bwe kyandibadde ekyamagezi mubeereyo eyo beera ku TikTok ng'olanga bizinensi yo langa shaliyazo langa amataka go bulungi nnyo langa edduuka lyo langa amasimu go naye kasita otandika okwagala buli kadde twayambadde kino twakoze kino keeping up kati nze lumu mba ndi ku booda owa booda natulako ne kyali wange kajja mukatukutte owa booda omulala kyava ngamba meya nawe bulijjo olinnya booda yes of course njirinnya naye ng'omanyi lwaki bakiŋŋamba abantu bo ku intaneti batulaba bo tebalowooza nti osobola okugenda naawe n'oli akakomando bo balowooza tuyina so ye tasobola kuimagininga naga nenedda emmotoka ate buli kadde buli wamwe neeyingirawo buli wamwe netambulawo so abantu baffe ekifaananyi kyonna kye tubasiigira bo kye bamanyi gwe buli onoyagala okuprovinga nti mwe muli mu kapo yammwe y'amawulire wallahi nkulayirira bo tebalowooza nti mwawukana tebalowooza nti nammwe musobola okwenyiigira tebalowooza nti nammwe musobola okubaako kokera ku makya ne muwulira nga mbikooye kati owunziko oli mu relationship ekikukozezza ekikumazeeko emirembe ekikusiiwuusizza ekigenda okusiiga obulwadde ekigenda okuttula bipressure kubanga oyagala kuprovinga community oba oyagala kuprovinga media. Real Time with Mimi program eneeteekebwamu St. Abanail Agro Industries Limited ennaku z'omwezi 3 Mulomo tugenda kubeera ku Sheraton Gardens mu atakulaba akonyooma abakadongo kamu kansubire wafuna obulango akadongo kamu sabategeera nayogerako ni promoter ni balunywa balunywa nangamba nanterako n'ebintu naye ate tanda kukolako tiyankolako ne kale naye ngenda kuzobwezi 11 tugenda kubeera mu atakulaba akunyoma abantu baffe bonna bakadongo kama bayimbi bo bonna gye baligula tiketi mu budde teweemanyiza kusasulira ku mulyango ojja kukaabirawo bwoerera amaziga kuba nze ndi omu ku bantu abakakasa nti ekifo ekyo kitono ddala okusinziira ku
ku bantu abo bwe bali olaba omu yaakaabisa abantu ku Serena ate olwo nga babatadde bonna wamu ku Sheraton Gardens. Gula tiketi yo mu budde, emmeeza zitandikira ku millions 3 mpaka ku millions 2. Yesho wane ine emmeeza ya millions 2 kyobumanya yesho gye nesunze ne millions 10 millions 5 ne millions 3. So buli omu ojja kuba olaba woogwa millions 3 baagaye ye muntu atandikirwako nze mbulamu nali nesunga omuntu wa bulijjo atandikirwako wa millions ku mmeeza atandikirwako omuntu wa bulijjo bakaddeidde mmwe muli ku millions ate mmwe ffe tuli mu millions 2. Barunyo yali atusengekera tables zino yakamba omuntu wa bulijjo atandikirwa akali mu millions alejwa sajja waki saabutegedde leero teyakozeeko era kano balunywa kalabe bajja kakumpi bakateme bakamuwe balunywa omusajja si musanyufu balunywa eno shone bwenaaba ewedde emmeeya egenda mu maaso emmeeya yakyaliwo lwakuba nti abagirimu bonna nze nganze ndifani wa nganze nange ng'omuntu nti oba okalango nkayina oba sikayina sho zandibadde bbiri zandibadde nesunga okubeeramu yali ya Joseph Ngoma nebe nandibadde siri mulokole eyo yali kinkakatako okuginyumirwa endala yaba akadongo kamu nze nyumirwa nnyeze emboozi ez'okunyumya kuba naye zogenda anti zokolimiramu njagala ndabe basebbaale obeera mu kolima njagala ndabe abasajja bange babudumulaasi live band eno eyokuga do one drop eno endulu bagenda oluyimba lumu lwa dakiika 15 n'obudde bunaabamazaako sali kyeŋŋamba basajja dde alina bakolera ennaku ezi ennaku 3 oba wiiki nnamba kuba kati bagenda bapapya oba si ekyo buli omu agenda yimba ennyimba nga bbiri musajja wange byategeka egogasima comedy festival mujabaleko titityo obudde buweddeko anti obudde ate Sheraton ntubira ku mukazi alibwa Sheraton jikira ate Sheraton etteeka kkala abantu bakeere ne bwe beri mu gavumenti abantu bakeere omanya na Uganda ekyabantamyako kushona ddala abattebo beemanyiza okutuuka mu sho saawa 4:05 ate ne olaba nange akange ate ne bakamplaining nange akange ejjo tebajja ate nga tebo obudde bugenze abantu sina batuuza tebe eri wali mpaka saawa 5 nga lwaki sibabyetekaze nga tumaliriza mbasiibula nga tugenda meeya akasembayo ku mukyala abafiirwa abaana mu accident nanyini essomero yafiirwa omwami we naye abantu babadde bamukutte mavumbavumba nti teyakaaba teyakungubagira bbaawe njagala kusooka mukyala w'omwami Ssekkadde Tadeo atugenzeeko kaakano so njagala okwebaza omwami wange Ssekkadde Tadeo mbadde ne Ssekkadde Tadeo emyaka kati 2 mu bufumbo bw'ekitiibwa so naye nga bw'oba ontunuulidde essaawa eno oyinza okulowooza yakampasa kubanga nkutte bulungi abaana abo bonna be mulabye wano baana bange nze mbazaala so omwami wange ankutte bulungi omwami wange andabiridde omwami wange anjagadde dadi waffe atwagadde kubagira bbaawe njagala kusooka kusinziira wano mbuuze ekibuuzo okakasa enkaabayo yenkaaba ya neighbour okakasa enkaabayo eno program y'abantu bakulu enkaaba y'omu kisenge yenkaaba ya neighbour enkaabayo ng'olabye ekikuka enneekangayo nga waliwo ekikukanze okakasa efaanana enkuba ye yenduula okakasa yeemu tulina okusooka okwebuuza baŋŋambye omukyalo ono ndowooza nemu ne pressure bonaaba ofunye abasawo ne bakunnyonnyola bulungi omuntu wa pressure omuntu wa pressure enkaaba ye si ya wololo ate kyaliwo eyaŋŋaye nti enkaaba y'omusajja afudde nga mugagga nzija ekyokubiri enkaaba y'omunaku eyawukana bannange kambabuulire enkaaba y'omukazi gwe balese mu muzigo nga paawo abadde agenze kuvuga boda amuleetera 10 lw'amataga w'omwana
ne bamugamba nti boda emugjeewo si yenkaba y'omuntu amanyi nti bamuzimbira amaka olusuku weruli business ezigenda ova mu school fees weziri obwana wabulabanga tulina n'enyimbe zetulina buno obwana buvudde simanya London bakawa speech London akana ne kaboneka speech kasoma nansome kaleko sunglasses kataddeko t-shirt buki eriko ebifana bya daddy nikugera totya bwate muntu mulungi nnyo daddy waffe tukwagaza owumule emirembe ataffe ate ggwe wawe babajjabo wawe simanya bayenkaba ekyaliwo bajjanga mu taxi mujja munyumya bulungi taxi neyimirira saidi za walinze ndiwe semba bule kambulala wafeeyo kakati taxi eyimiriranga eri nola abakyala bagira owayi banne akalisu kakatambula kamwe akalisu kange nakezingako nagira ne bagamba mumaliriza kale ne batambula omuna ayambala ekisiripa kimu omulala nakikwata mu ngalo ayambale najja tandika mpolampola ng'atagala waawe maama ze ku mulyango awo wagwa bw'ati ne yeeyala waawe maama omwana wa muganda wange waawe maama ze waawe kati be basanze munda ate ne lukoya nga babadde nakacyayi ne gonoowo omunda ne lukoya waawe maama yerere nze siina lumbe lwe ngenzeeko lwa mugagga ebya ddala ne mpulirawo nduula eyo mbuti ekibagano baba tebalumwa no mekamba buulire nina amaka ge nayitako Zubeida lumu kino nze kyantuukako nakirowoozaako sajja ali omukyalo naye nga amaka gaalina ndooza gatudde ku eka ndooza nga abiri naye gali amaka omuntu kokomya amaaso koyinza n'otuuka n'olowooza nti ono atuuse ku level y'okuba nga takyalina kye yeegomba mu kibuga ne ŋŋamba omwami ono bw'aba mu myaka nga 7 be banaatuuka okufa n'ayita n'abaana be n'abasiibula Zubeida wano mu nsi tulina status y'omuntu ng'okufa tekukyamutiisa nga ye bw'aba atuuse okufa onfuna ng'ayita n'abaana be n'abasiibula baana bange mbasaba Mukama Katonda akola atya abankuumire oba abaana bange n'akola ekiraamo nga munda mu ye mu mativu abaana be abaweeredde bamazeko zi university onfuna bulungi abaana be balina emirimu azukuzza nga tekyalina kyakola kyeyeetaaga nnyo kaakati olwaleero abadde bavuma omukyalo ono mukyala wa director wa King David yes mwe mwabadde mwagala omukyala akaba afiiriddwa bba naye nga tulinamu abazadde abafiiriddwamu abaana baabwe wakye tuyita stupidity of understanding stupidity of understanding nabazina ofuna ssente n'oluzungu otambula naye no ng'oyagala omukyala director akaba alaga public nga bw'alumiriddwa ennyo omwami we olwo abazadde abafiiriddwa abaana baabwe bo bakole ki ontegerekese bulungi kutegedde nnyo meeya ekisemusaidi ya mukazi kyewuunyisa anti zine n'ono mwami ono we Masaka bamita Bosco Bitando obikimanyi ndi wa Equity for Men naye waliwo ebintu tulina okukozesa humanity nagamba enzo omulimu gwange okutakabanya eddembe ly'abaami mu ggwanga n'ekitongole kyaffe bikoma lwofudde singa oba walambika ne singa oba tewalambika bye tubagamba mukole ebiraamo n'ebirala ebisigadde family yetu singa amaanyi bo omukyalo oyo kyonna ekyasaliddwawo oba ekiraamo yakirimu n'abaana be kyekyo amaze nebba emyaka 30 nyina akasajja kenalabye akanyiiziza kambadde ne tayi ne kayita omukazi wa munne waako malaaya amaze nebbawo emyaka 3 gokera mu makyano oyita malaaya bino mbiddamu bw'aba teyasobola kugoba mukazi we mu bulamu aba family temugezaako kwetintibula na kwegeziwaza bw'aba ekiraamo kyazze nga mukyala we yakirimu n'abaana be kyekyo era omukyala wanaaba ayagala okumenya waddembe okulabirira nazaala we ate si byampaka nkiddamu ati uliriza abayambe that is humanity waddembe okulabira ki okumulabirira nesaagala mutandike ku maama yazaalayo omusajja yekka talina baganda be balala muzikirize intemeya mbasiibule ennaku z'omwezi 21 ogw'omunaana Irene Namatovu ali ku Serena Hotel Kampala emmeeza ya $3 million
kosa emitwalo 15 eza ordinary. Ate Grace Nakimera naye ali ku Serena Hotel Kampala. Emmeeza naye ya miliyoni 3 ennaku z'omwezi nga 11 Septemba. Kwegamba emyezi gino okutandika ogw'omunaana bwe tuti. Tugenda kuba tuwuuba buwuubi oluva mu 3 ono abakadonkamu be baggalawo July. Otandika ogw'omunaana bwe tuti nga tuyiwa mpaka mu December. So gobeeramu na ssente zo ndoonya wakulaga ebivulu bingi. Mwe muli Papa Misa Kisemakula, mwe muli Mary Butter, mwe muli Nina Rose, mwe muli Grace Nakimera, mwe muli abayimbi bangi nno. Mulimu Vinka, mulimu abayimbi bangi nnyo bana. Wali emiranga awo. Ate zonna ezisinga etali ku Sheraton eddala zatandise okugenda ku Kampala. Kingdom Kampala. Papa inawo, Mariam Ndagira inawo. Kasaundi kaffe kali kakomewo. Kaliwa. James. James. Bizonanga bwozimenye. Waliwo akasaundi ako James. Amanyi gampete. Yasamira muli. Nyo bya bulu. Wamma musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.